okusoka nandibadde mpulira oba ntya naye kati biŋŋaanye nze boogere Susan Nsensebese kizibu okutegeera nti nsanyuse n'okusanyuka kubanga okuva olunaku lw'eggulo nga tutudde awo ng'otunula ku bantu b'owulirako ebigambo nti bebagenda okutwala obuwanguzi bwe tosobola kutereera abantu bawangudde ng'obalaba ku ttale center n'otunuulira nga bwe tubale tuvuganya ng'ate babagamba nti bebagenda okubeera nga balangirirwa olunaku lulamba ebirowoozo byaganye n'okulya ne mutalya ng'owulira omaze ebbanga nga towangula Katonda akireese ate waguddewo enjege endala nga bagamba nti akalumye bagenda kukatwala buli omu abadde akuba akaamaka ke naye n'olugendo luno tuba nga twalutandika tusobola okuba nga twalutandika abantu 6 naye ne tubeera nga tusigadde okukomekereza nga tusigadde abantu 2 ate ne bakansalazi abaliwo mu maaso gammwe obuwanguzi buno si bwange si maanyi gange wabula maanyi ga mwami Kabanda ono Robert Peter Meya nkyogera ne bannamukono bonna nina gye twatandikira okutuuka wano olwaleero tutandikidde wano byaviira ddala ne mu kaadi n'okugumya n'asesetuka n'ava mu kifo naye n'afuna okwagaliza omuntu okutuulawo ekyo kintu kikulu nnyo ekyokubiri ne gye twava nga atukulembera mu kibiira ng'owa National Unity Platform n'agamba nti katukole ki katukulembere osanga oba oli awo ebbanga lyabadde mu politics abadde alina contacts oba abadde alina obumanyirivu mu bintu ebirala bingi nnyo naffe bitukkiriza nti asobola okuba omukulembeze akulembera ttiimu okusobola okugenda ffe ne tugoberera mu mpolampola so Meya njagala kwebaza ku lw'aba National Unity Platform ne ku lw'abannamukono bonna ne ku lw'abakansala nina ekizibu bwe nfuna ekinsanyuse nemererwa ekinsanyusiza n'olwekyo ne mukadde kano ebbanga okuva jjo nga tutudde wano tufunye okusomooza n'okulowooza ebintu bingi waliwo bye tasobola kwogera wano nga tiwoba ofunye essanyu waliwo byotayagala kuddamu kwogera naye tutuuse ku level egamba nti okulwanira ebyenfuna ne mu byobufuzi kati tekukyasosola nti osobola okusanga omulala ate gye wandiddukidde ogenda okugamba nti bannange mutuyolo mwefe twatabuse ate nga naye akufaanana n'okusingawo ate naye njagala okwebaza abamawulire nammwe mbaddewo nze lwaliro okuva jjo sinalya ku mmere ng'ebigambo bye mpulira si birungi n'olwekyo njagala okwebaza Electoral Commission finally okukaminga n'okutuwa obuwanguzi bwaffe nga bwe tusobodde okubufuna mwenna n'emikwano gyaffe ababaddewo kuba oli awo twandibaddewo n'abantu batono nnyo ekibuga kifunye amasimu ono amasimu gafunye gabadde mayitirivu fibi amasimu gafunye mukulu sali batutuusiza ku kiseera ky'okulowooza nti oba kikyoyinza okukolera omuntu nga otunuulira gy'ovudde nga okola campaign okutunuulira gy'osaasaanyiza n'otunuulira ebintu ebirala bingi n'olwekyo njagala mu maaso gammwe okukiddiŋŋana n'okukiddamu era kisijja komya nti mwami Kabanda abadde mpagiruwaga nnyo mu nsonga eno ng'omukulembeze bangi bayinza okuba nga abamu tebaafuna buwanguzi naye tukkirize nti mu kintu kino omukyalo ono mu kintu kino omwami ono akoze omulimu ogw'ettendo ery'ekibuga era mwami Kabanda njagala okwebaza okubeerawo gyo yabaddewo ekiro kyonna ate si byokka ne mu ntandikwa aye ne we yava mu kalulu wamulaba nga apangisiza emmotoka zigenze mukola campaign kitegeeza abalala tuwabalaba naye wabanga yasobola okugamba nti waliwo munnanga akyali wansi gwe nina okununula yajje era n'agaana okukola ebivulo eby'amaanyi okwebaza nga waliwo gwalinda soka mu byempiseemu kyangu omuntu okugamba nti sikyabiddamu byabugumiikiriza naye nga n'okutya n'obunkenke naddala mu kiseera kino biba bingi nnyo naddala ku mulembe guno ng'abantu balangirirwa waliwo webadde twangamba bantu ng'oli akubira essimu naga nti gwe mpula twabadde obululu bwaffe naye mu bukuume bulungi noga nti bannange nange empale zinaamala kufuuka nga chairman we Wakiso abasajja be bayiwa wano ne babeera nga bangi nnyo abasirikale batiisa buli muntu yenna noga kakati wano bwe bagaana okunnangirira ngwani mu kifuba n'olwekyo sina nnyo byamaanyi biyinza kwogereza n'okweteekateeka mbadde siwulira naye nsobodde kwogera ebyo
kubanga okusanyuka kwange manyi sisobola kujjayo saawa zino newankubadde nkuwulira ku mutima nina ebintu bibiri nti mbadde n'okugonda muli mu mutima ate nekino nekijja oluvannyuma nolwekyo mu kusomoozebwa okwo mba sina kyenyiza kusinzaako awo naye wabaddewo enkola ey'obunkenke mukimanyi mwenna nga baddikirayo nga wano bakandensi naye ne batafunirawo DR forms oba return form nedda return form nga obuna obunkenke bulala oddayo ng'olowooza oba wenna ddayo banaaba bakyusiza ne batagimpa naye munzikirize njogera ebisingako awo ate nga nange baginkwasizza wali kubanga waliwo neyasanyuka ennyo olulala wano ate ndikukakananga bitabuse kati munzikirize nyingire munda ate nsobole okugikwata nemefaanananga muyanja ebyamutabukako